Seveni Allah kana mutera abayaya abo wala bantu baza buli town Allah kana abamutera ajja kwebo mensi senkubulira kumanya abantu bano balaba katonda yabakwatira nabakukumira nabakutera bamuge noloza nti bwongobwo n'obuluga n'okulabira ye Mungu namala bakutera bwati nabakutera bwe bawuliramu bandi banga bayina amatu naye tebawulira. Ebbanga lya mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa lyonna ery'emyaka 40 gyafugidde eggwanga lino Uganda takolerangako bantu era ebiruubirirwa bye bibadde mu kukola kulaba nga famire ye ebeera bulungi. Ebiruubirirwa bye bibadde byakulaba nti ye ng'omuntu yeekuumirawo mu ntebe, gemaanyi amangi g'atadde mu magye, gemaanyi amangi g'atadde mu kulabika nti kumpi buli kitongole kyonna ekikontrolinga ani alina okufuga eggwanga akiteeka mu mikono gye. Nti ne bwe baali bateekateeka constitution mu 95 baagiteekateeka ng'ebigendererwa byayo bya kumukuumirawo nga yafutubadde ku bannayuganda. Buli mwaka avaayo n'akola confession n'abamwetoolodde ne bakola confession nga bwe batatwagalangako ffe nga bannayuganda era nga bwe batatuliimu. Bw'ovaayo n'ogamba nti abavubuka bafujjo, n'ovaayo n'ogamba nti abavubuka tebali well behaved, ddala wali yagadde okulaba ku bavubuka abatalina mpisa nga bw'oyogera, kubanga tobalabangako nga bakulaga obutaba na mpisa. Ebbanga ly'abavubuka lyonna abatambula ne Robert Kyagulanyi Bobi Wine bakuumye obukkakkamu n'obuntu bulamu. Tebavangayo kukola bikolobero ku bantu, tebavangayo kukola fujjo, tebavangayo kubaako yadde ow'ekitongole ky'ebyokwerinda gwe bakolako effujjo. Nina omwami gwe mbadde ndaba yanviiriddeko okukola akatambi kano nga mpulira ebigambo by'abadde ayogera. Mu bigambo byagambye nti atambula nnyo ne Robert Kyagulanyi Bobi Wine kubulira aleeye, naye buli lwale kwatambulidde alaba abavubuka nga bakola effujjo. Abange njagala munnyinnyonnyole abavubuka be mugamba abakola effujjo be bano be tulaba mu uniform ebitongole by'okwerinda, abakuba abantu emiggo, ababa batulugunya, oba oyinayo abavubuka abalala b'oyagala okwogerako. Abantu bano okumanyanga babi bawulira na bulungi nnyo nga tufiiriddwa abantu ku buli lwale yaffe. Bawulira bulungi nnyo nga bawulidde nti amawulire amabi gagudde mu kampu yaffe, naye nga be bantu be bamu bakugamba nti baprotectinga gaini zaabwe. Bantu be bamu bakugamba nti balwanye nnyo okulaba nti Uganda ebeeramu emirembe n'obutebenkevu, era balwana nnyo okulaba nti obulamu bw'Abannayuganda babupreservinga. Bwe kuba ng'okuuma obulamu bw'Abannayuganda kwe kujaganya okufa kw'Abannayuganda, bulamu ki bwe babalwanirira okukuuma? Njagala ntandike n'obutambi buno bubiri. Gwe Munnayuganda bw'ona bumalako nga tolina kyofunyeemu, manya toliyiga. Obutambi buno akamu ku byo ka munnamagye agamba nti wa UPDF era ng'agamba nti yeewera nkolokooto ye ne banna bali mu UPDF okukuuma eggwanga lino n'okukwata abavubuka babateekeko embeera etali nnungi, mu mbeera ey'okwagala mbu okubatendeka engeri gye balina okubehavingamu. Abavubuka bano tebeeyisa bubi, wabula mwe abali mu uniform ab'ebitongole by'okwerinda mwe muyina empisa mbi, kubanga mwe mugugumula abantu, mwe mukuba abantu emiggo, mwe muwamba abantu, mwe mutulugunya abantu abali mu ddembe lyabwe abatalina yadde effujjo oba ebikolobero. In fact ne bwe biba bikolobero mwe mwandibanga mwe mubakaka ng'ate bakyakuumye n'obuntu bulamu. Olunaku lwe muliraba ku ffujjo erya ddala nkiwa n'ebigambo bye mwogera biri bakalira ku mimwa. Olunaku lwe muliraba ku ffujjo erya ddala nga Kyagulanyi oyo abateeredde abaana abo bakontrolingedde mu geta batalina kye bafiirwa, mwenno muyina bye mufiirwa, kuba abamu muyina amafaamu, muyina akeedi, muyina ebyobugagga mu ggwanga, mubbye amataka ge mutali yagadde gagende, bintu bingi bye muyina oprotectinga. Mukubemu obufaananyi bano be mubbye be munyaguludde bwe balituuka akadde ne beekyanga, ddala muliddawo obukambwe bwabwe, muliddawo obusungu bwabwe. Olunaku lwaleero mwagala bangi Kyagulanyi ayolekera kira mu bbanga eritalidde n'okuva kati at 11 am olukuŋŋaana lugenda kubeera ng'ate lutandika. Njagadde vidiyo eno ngibawe nga tetunnaba kugenda mu lukuŋŋaana olwo. Katufune obutambi buno bubiri ku mwami Tibahabulwa. I wonder how and why omuntu yenna yali badde awagira NRM. Lwaki wali badde owagira NRM
ku butambi buno bwe ngendo okuwa obubiri. Mpura n'okuswala eggwanga lyonna okubeerawo boogala ku bitaliimu. I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. I owe nothing to nobody. There's nobody I care about. I am a freedom fighter. That's what I do. I don't do it because that I'm your servant. I'm not your servant. I am just a freedom fighter. I'm fighting for myself, for my beliefs. That's how I come in. I'm not an employee. If anybody thinks he gave me a job, he's deceiving himself. Do you wake up sometimes and feel, you know what, this is too much for me? This is too much. You don't feel appreciated enough. It doesn't matter because I'm not working for. I'm working for myself. I'm not working for other people. I'm working for my grandchildren, for my children. I move with Jambani every day. I'm on his train. 90% of the people I find there are youth. They go whatever we work on. Wait and one over where youth. Yesterday they lost a person. He was killed by themselves. The massacre toward the massacre. Behavior. Don't tell us about being young. If you are indisciplined, don't tell us about being young. Indiscipline has nothing with being young. Don't tell us more than yes. And we are here as UPDF. We are now determined more than ever to deal with you. And as long as I'm in charge of this division, some things will not happen. Yes. Gwe bw'otuula eyo mu makaago n'otuula ewa maama wo olw'okubeera nti tonnabafuuka victim ku impunity eri mu ggwanga lino nkunakuwaliddeko kubanga ebyo bye weewala nkulayirira bijja kulondoola mu makaago. Abaami bano n'abakyala beeyinulidde ku maanyi g'emmundu era balaba bwe babeera n'amammundu mu biwato bye b'amaanyi ennyo bakitalonokkira abalala. Tubabuulidde nga tuyita mu byafaayo ebbanga lyonna naye bandibanga tebayiga. Tuddukidde eri ebitongole byonna ebirwanira eddembe ly'obuntu naye balabika tebawulira. Nonta until time yaabwe bw'enaatuuka ey'okukajjuutuka we bajja okujjukirira okwebikka bulangiti nga naye obudde bukedde. Kibuyaga lwalitikkula ennyumba yaabwe oba oliawo lwe balitegeera obunafu nti babadde na bungi. Njogera bino nga ab'ebitongole by'okwerinda mbawo obubaka nti eggwanga lino Uganda libaddewo emabegako yonna era libadde n'amagye. Amagye g'amawanga ag'enjawulo ne gajja ne gabayambako nga bwe muli nammwe mu kikola kati okuddukira mu mawanga agatuli ku mulirwano okwegayirira ofuna obuyambi. Naye byonna nga biwedde mpaawo kwabo bonna abeewola ne ku magye g'oku mulirwano abakyaliwo ate nga n'abamu ku bo mwe mwabatwala. Bwe mmanga mwe mwafuna obuvumu mu mulembe guli ogwa analog okujjako gavumenti nga ne communication yali very poor mukubemu akafaananyi omulembe guno ogwa tekinology mwe mulowooza mukyayina amaanyi agalwana. Ekiruma abaami n'abakyala bano abakolera mu Amitiba Haburu era abamwagala abamuwagira kyekyokubeera nti they have no other option apart from quitting. Tebayinaayo kiddako okujjako okulekulira. Mu kubeera nti tebayinaayo kiddako okujjako okulekulira baagala baleme kugenda bokka, baagala ofaanaganako endogoyi ekuba omugere gwayo ogw'enkomerero. Tebaagala kunnyuka bokka. Kati wenjogerera bino gwe Munnayuganda liye yatugoberera. Abatembeeta Mwami Yoweri Kaguta ati bahaburwa bali mu budde bwa kunnyuka era balwana nnyo balage eryanyi lingi bajjukirweko mu byafaayo nti baali b'amaanyi.
abange ntera nnyo okubagamba nti bw'oba wali w'amaanyi mu gy'ekinaana olowooza okyali w'amaanyi ne mu 2025 oluvannyuma lw'emyaka 40 n'okuddaggulu okyali w'amaanyi ddala. Bw'oba ng'alwana mu lutalo lwa 81 ekitone ennyo walina emyaka 10 bw'oba ng'ali kadogo. Bw'oba tewali kadogo walina emyaka nga 25 n'okudda waggulu. Mumbuulire ddala ow'emyaka 75 akyayina amaanyi agadduka egyakafubutuko. Omanyi bagenda ne beewola ammunition oba ne bafuna ebimundu ne bafuna ebimotoka ne babiyiwa ku kkubo. Tulabye buli kika kya mmotoka ey'amagye namunkanga ennyonyi byonna ne tubiraba. Ne tulaba buli kika kya mmundu ne betutalabangako. Mumulowooza okuleeta amamundu ago muffe mutwongera tukanga oba mutwongera buvumu nti ne betutalabangako tubirabye nti tewali kipya kye mugenda kujjayo. On top of that ebikolobero byonna bikoleddwa ate nga mutulaga nti temutwagala. Ebikolobero ebitukolwako bitulaga bukyayi bwe mutuyinako. Mumusuubira ffe ng'amaanyi g'abantu tugenda kubajjukira oba tugenda balumirirwa oba okubalwanirira mu budde buli nga mwetaaga okudduukirirwa. Eri abantu abajja ne question nti will you forgive Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa? Tumusonyiwe yatusonyiye. Wano yavaayo ne yeetonda. Netugamba kale apology bannayuganda baali gitutte ng'ebikolobero byabadde yenyigiramu bikomye nga n'abo bonna be yakwata ng'abavunaana ebyamancyole bitategerekeka abayimbudde. Buli lunaku olukyayongerayo baana balala mu makomera. Kati ddala bwe kuba kusonyiwa bannayuganda mwagala asonyibwe ku ground ki? Nina mutaayi gwe mbadde ndaba ng'atukolera vidiyo ng'alabula abali mu bitongole by'okwerinda, ng'alabula abali mu gavumenti nti mwandibanga mulina ebimotoka ebyo ebirwanyi by'entalo kubanga tuli mu ggwanga nga ambulance ntono ku bimotoka ebyo ebirwanyi. Ng'ebimotoka bya fire brigade obala bibale naye nga baleeta ebimotoka eby'omukka ogubalagala biyitirivu ebiyamba abantu tebikoleddwako wabula ebikuumirawo gavumenti byebikoleddwako. Buwumbi na buwumbi nno kubanga obadde okimanyi nti emmundu kumpi egula omutwalo mulambo ogwa $, bwe bukadde nga 36 obwa Uganda. Kati njagala tubale tuyina emmundu mmeka era tuyina amagye genkanawa. Tubale emitwalo emeka egya $, oba obukadde bumeka obwa $, bwakafulumira mu mamundu nga tekuli bimotoka kubanga eriyo n'ebimotoka nga kigula biliyoni namba nga kyakulwana ntalo. Babawadde ebimotoka ebikadde ebya Amerika, ebya China, ebya Russia, bo balabanga ab'ekitalo, balabanga ab'amaanyi. N'abadde ndaba military equipment eyabaweebwa mu Russia wano eri worth $53 million mu $. Ng'ebimotoka byadda byali bya 1995 mu Russia nga bye babawadde. Naye wano bo babyanjulanga ebipya ne ngaba no ebyalema bali nga tebibakolera mmwe babawadde ne mukuba embuuto oba basingayo kikuluno kuba airport yatwalibwa dda eriyo ebbibire erya gundi eryatwalibwa edda erya ddaamu bintu bingi ebitwaliddwa. Kati kuluno oba bawaayo omusingo ky'okubawa ebyo military equipment $53 million mu $. I don't know. Eggwanga mu kifo ky'okweyongerako litoolebwako obutoolebwa balitunda balimalawo buli lunaku olukya. Njagala tugendeko mu katambi ka Dr. Kauma mu ggwanga erya Amerika. Ono tatudde era tannaba kukakkana. Ye yalayira nti ewanaabeera okucunya Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa waatava. Yayolekedde dda oba oliawo okwongera okuteekawo obunkenke n'okudimandinga ebitongole nga International Criminal Court okuvaayo okuyimukiramu ng'abatega ogw'ekyayi okuyingira mu mbeera eri mu ggwanga lyattu Uganda. Ono alya n'oli alya yemmere egenda. Ab'Uganda bwe bateekawo obunkenke, ab'e Bulaaya ne bateekawo obunkenke, mbabuulire no gavumenti tugiina mu 5. Mwami Tibahaburwa tayinaayo kipya kyagenda kukola kyatakolangako. Nali wano nga mbabuuza muwambye abantu ne mutulugunya abantu ne mutta abantu. Kakati waliwo ekibi ekikira okufa kubanga you've done the worst of all kwe kutta. Kati kipya ki kye mugenda oleeta ekigenda okukanga bannayuganda? Mamundu baagala baalabadda, bimotoka baabiraba alabadda,
Kike mugenda okukola ekipya ekigenda okubakanga batyemuka emitima bagawo maama gavumenti y'NRM era banaye bwe tutagironda tufudde. Teri kipya, you've done it all. Muyiye pulaani yakunyuka ng'obudde tebunnaba kutabuka. Katugendeko mu vidiyo eno katone ya Dr. Kauma nkomewo. Uganda mwenna era bannankyukakyuka mwenna tuli wano mu kibuga Berlin, German nga twetaba mu lukiiko lwa World Liberty Congress. Naye ebintu bye tulaba ku ground bitwenyamiza era bitweraliikiriza nga bannayuganda era bannankyukakyuka. Kuba tulaba nti Museveni, police ne military bazanyira ku bulamu bwa pulezidenti waffe Robert Ssentamu Kyagulanyi. Tulaba nti ennaku zino eziyise violence agenda yeeyongera mu maaso. Basooka ne bayita mu batujju ba NRM bwe mwalaba nga bakutte amayinja bakutte emiggo nga batagetinga ttiimu ya Robert Ssentamu Kyagulanyi. Leero tulabye nti amagye gennyini ne poliisi be bakutte emmundu be bakutte emiti nga bakwata abaana bawamba abaana baasootinga abaana abali ku campaign team ya President Robert Ssentamu Kyagulanyi. Tukubiriza era tuwoonyeza gavumenti ya Museveni nti ffe nga bannadiaspora tugenda kumakinga sure nti waliwo accountability y'abaamagye abakulembeze b'amagye abatagetinga civilians abatagetinga campaign team ya Robert Ssentamu Kyagulanyi. Abo tugenda kulaba nti twongera okusaba sanctions, tusaba accountability okuva mu nsi ez'enjawulo mu lukiiko luno lwe twetabyemu. Buli munnayuganda ayagala campaign ey'eddembe, buli munnayuganda ayagala tuyite mu kalulu kano nga tewali kulwana, tewali masasi, tewali tear gas. So tusaba amagye, tusaba ab'ebyokwerinda okwewala emize gino gye tulaba nga tumanyi nti ensonga lwaki violence yeeyongedde. Kuba buli omu alaba ekifa mu maaso ku ground, buli omu alaba nti vibe eri wa Bobi Wine. Bw'otunuulira campaign Museveni gy'akola ne rally z'akola, tewali excitement, tewali maanyi, abantu abaliyo babagula bubuzi okubaleeta. Naye bw'olaba campaign Bobi Wine gy'arunning abantu bamunona ku hotel ku makya ne babeera naye paka lwangulu. Excitement y'amaanyi era tulowooza kye tukitadde pressure ku regime okuleeta violence mu campaign eno. Tukubiriza ab'ebyokwerinda mwefuge kuba bwe muteefuga tumanye ebigenda okudda mu maaso, tumanye ensi yaffe gyevudde emabega era gye twagala okugenda mu maaso. Tubakubiriza mwefuge, tuddeyo tubeere ne kampeyini ey'eddembe, bye mukola mubirekere awo. Ffe nga bannadiaspora tugenda bakuba mu tooki, tugenda kulaba nti wabeerawo accountability. Abantu bonna abatulugunya abantu, abawamba abantu, abakuba abantu tear gas, abakuba abantu amasasi ne byonna bye mukola, obuvuyo bwe muleeta ku campaign, tugenda batunuzaamu kamera era abantu abali responsible tugenda kulaba nti wabeerawo accountability. Ffe nga abadiaspora ekyo tugenda kikola okutandika ne ku lukiiko lwe tuliko olwa World Liberty Congress wano Berlin, Germany. Nsigadde ndi Dr. Daniel Kauma, NUP diaspora team leader. Tukwatire wamu bannayuganda okulaba nti tukola ki tulwanisa nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Katonda abakuumire. Weebale nnyo, weebali eddala Dr. Kauma n'abalala bonna abali ebweru w'eggwanga abakola omulimu ogw'ettendo ogutaliiko mpeera nti gye balindiridde. Wonna we mujja Mungu abagemulire, abateeremu obwangu mu mikono oba mu mirimu gy'emikono gyammwe na byonna bye mukwatako abiteekeko feva. Omulimu ogwo gwe mukola ogw'obwannakyewa gwa ttendo nnyo era tetuguteekinga for granted. Tuvudde waawo twolekeddeko ate mu katambi akalala nga twogera ku b'ebyokwerinda abeefudde mukoko mu kutulugunya n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Nga nno weewuunye ebibundubundu bye balina bye bikadde ebiremeddwa okukola mu ntalo mu mawanga amalala. Kyokka ne Uganda batulaga nti ge mamundu ge bafrontinga okwagala okutemula n'okutta bannayuganda. Tewali ali mu lutalo ne gavumenti eno. Nobody. Twagala nkole ya democratic leadership ebukale. Kyokka kalulu kabeere legitimate, kabeere fair and free, tukakube kagwe, awangudde alangirirwe, gwe bawangudde ate ku mabbali. Mwabe naare mwabeyita ab'amaanyi. Lwaki temwagala kuba mwaganya abantu kubeerawo mu budde bw'okulonda? Amaanyi gammwe munaagalagirako wa?
ng'ate galina kulabikira mu kulonda. Mu ntandikwa mwatugamba akalulu tekabajjaako, kale ne tukigumira ne tukaga kale ffe katukanoonya abakaagala. Ne tukayiga ate ne muraale gye tukayiggira muwulidde eri abatambulira ku trail. Bongo omulimu gwabwe kwagala kunoonya ntalo ku Kyagulanyi. Ono Kyagulanyi ajja bakozesa era bintu bingi nnyo mwami Tibahabulwa byaguddemu olwa Kyagulanyi. Wane Uganda ne Bulaaya mwami Tibahabulwa ali Katebe katudde. Ndega ntino jako mukuleeta eryanyi eringi gye kakoma omumira. Kyagulanyi yafuukira mwami Tibahabulwa Katebe. Muje mukoma okwagala okujjayo amaanyi gye mukoma okkunama. Kati kambabuuza. Kikolera ani amagye bwe gabamba abantu? Ne gabatwala ne gabatulugunya ne gavayo ne geewaana. Kikolera gavumenti enoonya obululu oba kikolera ono abavuganya ayogera ebikolobera ebyo? Kikolera ani? Mwabe ebyokwerinda bwe muvaayo ne mukola effujjo ku bantu. Byonna bye mukola mwe mukolera Robert Kyagulanyi Bobi Wine campaign indirectly nga mwagala okukanga abamuwagira. Nti n'omuntu eyalibadde lenient gye muli n'agaawaye NRM eno nungi, NRM eno ekola bweti alaba ebikolobero bye mwenyigiramu n'aganika kati ddala mpagira ki. Mwe kennyini mwedi campaigning era ffe tubeera ne tugaa bana abajega. Ne tubalaba nga mwogera n'eryanyi lingi nga muyina amamundu ne tugaa bano nno mamundu kinno. Tulabye ku bantu abadde n'amamundu abadde ab'amaanyi mwagala otugaa nti Tibahabulwa munene ku Gaddafi. Eyalina buli kimu kyonna financially yali well off, buli kimu kyonna ng'akiina. Naye olaba naye baamuba. It will only be a call away. Kino mbabuulira tewali nakyemalira yenna yali awangudde maanyi g'abantu. Kyogamba gwe agenda okumenya rekodi y'ebyafaayo. Programu eno amatambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa munoonyeko ku namba yo eryawo. Gwe nayina embeera mweyita etali nnungi akulombera edduwa embeera ejja kubeera nga teefuuka malidaadi. Katumala ofuna akatambi kano abankuumira mma. Okay, nkomyewo era ne leero njagala okwongera okutangaza ku byobufuzi by'eggwanga lya Uganda. Era obubaka bwa leero mbwolekeza abakulembeze okutandikira ddala ku Mwami Museveni ne famire ye ne mutabani we. Era nembwolekeza ab'amagye, nembwolekeza abapoliisi, nembwolekeza n'aba NRM mwe bw'ogiwadde omuliro oba bakajjajjatta okitegedde oba bapiikerere ba Museveni. Era nkusaba mwongere okulikinga okufollowinga akaunti yange eno kubanga ndaba nti yesu okulikinga kungi okulaba kungi naye okufollowinga kukyali kutono kubanga nyina video nga zirabiddwa abantu 20,000 ninga akaunti yange tinabiza 5,000. So kitegeeza nti bano bonna abiri abagirabye ne bajagala oba 10,000 ne gijagala kati kikyetaaga n'okufollowinga osobola okulaba ng'olaba video ne message z'enkyukakyuka zisobola okutambula. So njagala okulaga mmwe n'abali ku ludda lwa Museveni oba n'abamuwagira nammwe abasirikale nti ebintu byonna bye mukola byakolebwa dda, mukola bikolemu. Kati olw'okuba nti mukola bikolemu njagala obbajjukiza nti ebintu bye byakolebwa ne gye byakolebwa era mulabe ne results ze baafuna. Ekisookera ddala mwaleeta embwa ku lukuŋŋaana za Bobi Wine naye ng'ezo embwa zaaleetebwako ne mu Amerika ng'abaddugavu balwanira eddembe lyabwe. Okitegeera nga baagala okuva mu slave trade n'okuteekawo equality obwenkanya. Kati abaddugavu beekalakaasa abazungu ne baleeta embwa okubagumbula ne poliisi naye embwa tezaawangula. Era abaddugavu bafuna eddembe lyabwe nti mu Amerika abaddugavu bali equal n'abazungu. Otegeera mu ngeri zonna buno obusosolo lyakusosolanga muntu atya nga ye omu ye naba ng'akyali mu zirooka ezo. Ate era tasobola kikola public aba kikola public alakisasulira mu mateeka. Ekyokubiri era zaakozesebwa ne South Africa ogumbulanga abaddugavu mu kwekalakaasa nga baagala okugoba apartheid. Naye era bwe tuwogerera apartheid yavaawo dda. Maraba biro roboseke balira bosetaraba. Era namba 2 ne bino emotoka bimukozesa ebya bbulu ebyo byonna ebikasuka amazzi ebyo byonna bimamba ebya poliisi ebyo bwe musinziramu okutta omuntu nga tomulabye
ebyo bimmamba abasirikale babyekwekamu nga bagenda okulumba ebifo ebimu abeekalakasi ne bamanya nti abeera muli mu kadiisa n'akuba omuntu esasi nga tamulabye ate ng'omuntu tasobola muddiza jjinja kuba kimmamba kiba kigumu ebimala ebya bbulu naye njagala okubagamba byakulanga enkula njagala okubagamba nti emmotoka gye mwabigula South Africa Museveni gye wabigula byavaayo nga biremereddwa omulimu ogw'okulemezaawo gavumenti y'abakabulu mande borebo kiboraba sakayaraba ebimotoka Museveni gye wabigula South Africa abazungu South Africa egenda obikuguza nga byalemu omulimu ogw'okuzikiza masezi gye mwabigula South Africa emmotoka ebyo mwabe naalemu baabali mu majjo ba poliisi mugenda obigulayo ng'emmotoka byalemu omulimu ogw'okukuumira abazungu mu South Africa nga bagikulembera okitegeera so emmotoka bino mwe mubigulayo nga bimaze okulema omulimu kati mulowooza nti wano mu Uganda nga maze oluzinga legitimacy oba wiru oba okwagala kwa masses nti binaakola omulimu n'ebigugusa gwe wa poliisi akivuga njagala otegeere kyekimotoka ky'ovuga kyalemwa it is a failed plan njagala ovuga ekimotoka ekyo ng'omanyi nti waliwo abaakivuga ne bakivuga ne kiremwa kuba mwabigula second hand okuva South Africa nga South Africa emaze ofuna obwetwaze nga tekyabyetaaga kubanga byali ebimotoka ebyo bimaze okulema omulimu gw'okukuumirawo Abangereza nga bakulembera South Africa so kati nga muli ku failed plan nga mwabigula nga maze okulemwa gwe wenna akivuga manya nti olunaku lumu ekimotoka ekyo ojja kuvunaanibwa lwaki wakivuga n'otomera abantu ojja kuvunaanibwa lwaki wenyigira mu kusuppressinga abantu abali mu mateeka ng'ovuga ekimotoka ekyo bamujja kwewaayo gwa bonna booli nabo tolooza nti bonna babawagira gavumenti abasirikale boolira waliwo abaliwo okunootinga bwe balimbuuza ndigamba gundi yatomera okitegeera kubanga ne mu mateeka waliwo kituyita pre-bargain oli bamukutte n'aga nti abannaye bwembwembawo obujulizi mu nta nti etukuta tukendeeza ku kibonerezo nga ogenda na omusango wa Katoka Jjubi omusango wa Katoka Jjubi omuzamize yakkiriza nti banekamba obujulizi bwe mwetaaga musobole okukola ki okusingisa Katoka Jjubi omusango nze munsalire ku kibonerezo ne mukyala wange nti kale kuba poliisi etuuka ng'eyagala obujulizi ani yatta ongono okere yafudde ani yamukuba essasi kati nga baagala obujulizi gavumenti amaze okukyuka kakati baba bakutte abasirikale muli 10 nga weetaagawo omu ye n'avamu naga ati bannaye zembawo obujulizi bwe mwetaaga okumanya ani yamutta munankendeeza ku kibonerezo oli ng'agamba nti nga bamuga nti ye tujja kukendeeza ku kibonerezo ng'avaayo nga bagamba gundi ye yamutta era nali naye nga n'obujulizi abuleetera ddala gw'omulaabo bw'oluyingiddemu oyo yavuga emmotoka n'agenda n'atumira ababoodabooda nkulayirira abo n'abasikale boolaba bali ku gundi bonna basobola okukuwaayo so bwe mukola effujjo lye mukola nammwe abali mu buyinza mulikole nga mumanyi nti ebintu byonna bye mukozesa ebyokulwanyisa emmotoka byakozesebwako dda era nabagamba teri mundu eva mu factory ng'eriko erinnya ly'omusirikale nti eno gundi yekka yalina ogikuba wabona omusajja gwendabye ng'agamba nti ezo emmundu ze mukwata abamu nkadde n'okubasinga obukulu emmundu ekusinga obukulu nego ogikutte n'agamba waliwo abaali bazikutte ne baziwummuza wansi ne badduka obamu ne bafa obamu ne bagenda gye baagenda so tolowooza nti gukakafulumo gikwata otegeera ekigambo ekyo so weekube mu kifuba ogambe ndi muntu ate nabagamba nti mu mateeka abasirikale waliwo kiyita lawful orders ne unlawful orders omusirikale alina right okujemera unlawful orders so we need to see abasirikale abongera okujemera unlawful orders ng'oli omukyala eyagaana abasirikale okuba abantu bannoopo ku laalezaani za nalukoola ekawempe abantu ng'abo twetaaga okwongera obbawulira ne mu poliisi ne mu magye nti you are ready to disobey unlawful orders ebiragira emenya amateeka kubanga bwe ng'abo anaayamba ne babawangula tetujja bayimbira nalumansi tonkaabira okitegeera kubanga mubadde mukozesebwa nga mumanyi mukozesebwa mu bukyamu ate ne musigala nga mukola vulugu oyo mubeera mu bikookolo naye ebyo ebikookolo mujja kweroopa era bajja balaga entambe bagamba ono gundi naye nga wali mu kikookolo so don't be togamba nti wamanya ensonga y'okusatu divide and rule tekiniki ya Museveni emwefuulidde kati
otegere ekigambo ekyo Museveni abadde afugira nnyo abantu ku divide and rule bano n'ateeka Bassaabanyala Saabaluli n'ateekawo bamugeza butamanya bonna ng'agenda abateekawo n'ateekawo wano ow'Ekkooki ng'ali ku divide and rule abasiraamu ow'Ekibuli amuwa n'Olikampala n'amuwa n'owa Market Street n'amuwa tayagala beegatte kaakati divide and rule ekyukidde Museveni lwaki nti mu Western region gy'abadde ava original inhabitants ba Western region bamaze okudisintegratinga naye bamaze okumweyawulako era walaye Museveni badde ekabaali abantu ne badduka nga bava kulaali naye nga yonna region tumanyi nti awo na Museveni yaliwo okitegeera kati abantu bano abadduse nga bava kulaali ng'omuntu abadde abaga nti afe tutwa West kati Museveni mu West yasigazayo BMP na Banyarwanda banne okitegeera nti divide and rule emaze okumwefuulira kati Bobi Wine azze n'amukutula ku masses eziri mu West okitegeera n'amuleka nga yayimiridde ekana ggwanga lye n'akakundi kako kabbanako so divide and rule emaze omwefuulira okitegeera ate nga akakundi kasigadde nako k'abantu batono kino kitegeeza nti singa Museveni abadde agala nnyo eggwanga agala n'emirembe mu ggwanga lye mu Uganda muno yali badde agenda nkulaba kabaka amazima na bwenkanya era n'akola peaceful transition oba n'akola endagaano zitontabaalanga ngenda kuwa obuyinza tontabaalanga eggwanga n'alika nirigenda mu maaso kubanga omusajja Bobi Wine amaze okuprovinga nti asobola otwala eggwanga mu maaso ng'aligasse alaze nti amagezi agayina obusobozi abuyina ne wiru y'abantu agifunye Bobi Wine kyakozeeko ne bwoba okirabulabi ng'oyagala eggwanga Uganda omuteera butezi bukulembeze n'agenda mu maaso okitegeera so namba 4 mwe mulina okwetegereza nti politics and wars are both games of numbers nti ebyobufuzi n'entalo ez'emmundu muzannyo gwani asinga bantu okitegeera muzannyo gwani asinga bantu nti otta bano n'aleeta abana otta bano n'aleeta abalala paka gwatere bakuggwako oba paka lwoko wanoga owa mfya tumuwe oba politics nti kalulu asinga abantu yasinga so kati Bobi Wine bayina abantu nga yasinga abantu right now nga opposition yakyukadde yagala abantu yagala kukuyuza Bobi Wine mujeka abantu kati gwa police byokola buwe malamu ennyo ne government ine ya outgoing oba tomanyi kyoliko nga tumaliriza ensonga y'okutaano temweyibaala ensi yafuuka ekyalo kimu tuli mu kibaita globalized ensi yafuuka global village kyalo kimu tolina gy'ogenda kuddukira ng'ebikolo bye biri ku kamera mukama abawo omukisa nga mulokoka